seka sola ekitufu mu mbeera ya bwenkanya sola kuweereza nnyama wa maama ng'eka tennatuuka si kyangu wekatunye mukalu maama yanywa sukali kuki seka mbuli wiiki mbungendeke wa maama maama waali wasembadde mu mbeera ya bwenkanya nerwanako ennyo maama nkubira mukubiri mu wiiki buli wiiki kwerwanako ate n'olumunzikira lwa Sande nga wiiki ewunzika nga wiiki egenda okuggwaako simanyi kisalanga mwana gwanoonya omwana simanyi akulabirire mu bukulu nze era omwana wange eze kanyipite bwereere gakulemye kwambala nze kandye bubi abaana bange tumyempu tava ku baana abaana byonna bye tubanoonyaamu tulina kunoonya mutonzi waffe mu baana mwana asala ate nga akusala mutuufu sekoluma nga wagudde ku mwana omuwala amanyi omukwano wallahi weera emyezi 3 oyinza ogimala nga tojjukira nti ne mama gyali kazidi bakutte mu kiwalaata bati yakugize bugizaani mama akuyita azizi ono n'akuyita aze kwata bukwasi mu kiwalaata najja mu kirevu azizi tayasamye wallahi mama ne bwakubirawo esimu sinyangu yakukwata nga nja muddira mama naye alimba nakwogera naye awujuzi kikutambula okuva mu mutwe mubirevu kikuli mbigere nga mama abawakubira nca ate ng'otuuse na ku mulimu katuba tukyalyawo ng'ajja tetazadde kati yasinye omwana asooka agende ku ssomero mama asooka afune gomesi omwana alina kusooka agenda ku ssomero paka kati omwana atuule mama atumugulire amata lwasemba ogende wa mama wagenda n'ekiro za sukaali mmeka nze nkubulire nange ezange era omaze ebbanga kinga mu bisalo omwana asala ate nga mutuufu ekirungi osala nnyoko nawe nkera ne bakusala bino byabwenkanya bino byana byobibita nabyo ne bikulinda mu katono n'ozeeyuka nabo ne bakola kyekimu tebanze nabagamba nze basooke bampe kanyama fiizi tuziraba luvannyuma bana bye naazifunamu era nabyo okusooka simanyi oba naabaawo wakati azizi ku myaka gyo 9 oba okyavuga mmoroka ki neekunyumira n'okulaba kwennyini oba tokyalaba magulu ge babakwanikako bwanisi nakwanula tukkiririze mu bwomu bw'omutonzi waffe tuzimbe obukkiriza obwo buli kyokola kyonna afaman asasa bunyanahu ala taqwa min allahi wa ridwanin byonna bye tukola tubinoonye nga mutonzi waffe tusima ku nsi abantu tebasiima abantu tebasiima kano kajja kwanguyiza bwe baba balemeddwa kusiima mutonzi waabwe gogenda tukoleraki abantu olede n'omutonzi waabwe tebamusiimye kati gova eri obutwa erijjeko ku mutonzi waabwe bwemulugunya bayomba naye buyombi neddala mu butuufu musaba ntya emyaka kati 4 nga simba bantivu gogenda tukolera kitumatirira tusiime ekituufu omuntu mu buwangazi bwe bwonna nnyoko tajja kusiima muveeko gwe byonna byokolera maama wo noonya mutonzi we yamukuwa bakadde bafe tubalinamu ejjana singa ddala tugenderera mutonzi waffe tusiima abaana baffe tubalinamu ejjana singa byonna bye tukola mu baana baffe tetunoonya baana tusiima ffe tulina eyabatuwa buvunaanyizibwa bwe tukuuma mu nsonga ey'okusatu ze twatunulira obukulu bw'ekigambo la ilaha illallah obukulu bw'okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde byonna fahiya awalu wajibin mu byetteeka byonna omutonzi obyakwagaza kino kyekisooka ya ayuha nnaasu aya 40 mu suratul Baqara owange wennaayitibwa omuntu ubudu rabbakum mu nsi muno oyina kusoosowaza mutonzi wo yekka waliwo ebikolwa bye yakuleetera mu nsi ng'olina bikolera ye yekka waliwo ebikolwa ng'olina bikakasa nti yekka yabikola ate ng'ekyamazima bana abantu ne baako ke bakoledde baagala ate kutulugunya butulugunya eyakuleeta ekampala bwawakusanga wonna ufukamira endoozi ate na mu ttaka sinze nakuleeteka ani yali akumanyi nzizaayo
nnyo musiramu omutusinkanye ku makya mbadde nnyina ebindi ku mutwe ne mwetako buyisi tankubidde essimu osanga endabirwa n'otubuuzaako era nsese mu mutima wange mbambi kati alabanga era kati banyi munange waliyo obugambo kati yatandika okweraga mu nzizi eyo mutonzi waffe yasalawo bwe mba mmwe musalawo lwaki simmwe muli bye tuli mutemubyagala simububi sagala nkwatwe togande omudde kati ne bwayogera kati sebo muba mugendawo mulukono nga kati omudde sebo kati ne bwayogera bwati bwe yayogeranga abakuwe naawe olwokusatu olujja osomese nenjogera yakyuka be bantu akwataano enkya nakufukamiza mutonzi wo yekka wallahi yakuwa byonna nakuta omulage gomanyi nenkya nakwongera fe olwaliro akwadde omutwalo bwomwebaza n'atamatira enkya takuwa twekwate mutonzi waffe kyatwagaza okusookera ddala ekyobwetteeka kumukkiririzaamu ate nowewunya okumukkiririzaamu kwaffe nga talina kyakufunamu era byonna birungi ebikuvaamu bidda gye tuli nyikiza obukkiriza mu yakutonda sente zo zizo baagala tebaagala zizo maduuka akave bw'anaaba tegekedde maduuka mu kigwa mwegali wallahi bangi allah atuleeseze mu kibuga nga atuleetedde na mu mbeera nnungi abamu yabaleetera mu mbeera mbi bali mu mbeera mbi sagala kuyingirira byabufuzi era sagala kujjukiza kifaananyi kya mukulembeze bwa ggwanga allah we yamuleetera sobola kuyingirira byabufuzi bantu allah bajje wala mu lugendo lwennyini nga mubutuufu wawanvu bantu allah tujje wala nga nenfaanana yennyini twajja tulinga basokolemu ebyenda senyina ka video kesagala nakuddamu kulabako ngoga nti oliye mukulu wange bannange kati oseka kigwe yasini nawe jatujje allah yasini gwe nawe gwe yasini kati gwe nowekyenda oli siye mukulu wo tulowekyenda nga mukulu wa yasini tunyikiza obukkiriza mu bwomu bw'omutonzi waffe wallahi ng'olina obukkiriza mu mutonzi wo olina byonna bikoyeza bwerere abaana gwe batuuza obaguza ogwo kamala byonna pake nti byonna wali wabikolako emirimu wali wagikolako ebyokusoma wali wabikolako byabulamu yabikolako